Uyisa bulungi. Hey, nange neeyisa bulungi. Like nange mweyisizaako bulungi. Alisinyu okumwesizaako. Mulabirira naye fena twerabirira. Otherwise, how is he? He's fine. Achu. Nange ndi ndaba. Ndi fine. Nywa amata. Ndi emmere. Okay, Vivian Tendo, you're one of the youngest artists abali baze mu industry, then no getting into marriage. Yes. How is marriage treating you at the moment? Obufumbo butambula butya? Butambula bulungi. Era singa obadde butambula bubi singa munda wa n'enkwagulo. But I'm okay. Marriage is nice. Okay. Yeah. Does marriage and the music industry bikwatagana? Like, do you feel comfortable nga? Yeah, I don't have a problem with it. Kubanga nze ng'omuntu nkimanyi nti bw'oba olina ebintu by'okwasaganya ekisukka mu kimu oba olina okwetimetabulinga. Nti nze fine, I'm married naye natandika music nga nkyasoma ku campus. So singa siri good at balancing things ne mu budde obwekimu nalibadde nkireka, but I didn't kubanga okimanya nti buno obudde bwa kino buno obudde bwa kiri. And besides nze right now nina baziyita batya, nina sections nga 3 zemba nkola ki zemba nfocusingako, so tekibeera kyangu nnyo kwemalira side emu. Nti besides marriage we have an organization of kids banji and I'm their mother, you know. So ate nabo sola ba disappearing ako nti banange ndi serious nnyo ku music, though obudde we butuuka nga bwa music era mba nyina okukola kyennyini. Lately we're seeing you with the music, you less focused. Ate nga tulaba ogwa nnyo side eri. Don't you think omukono gwa music ogutadde nnyo wansi no focusinga nnyo ku foundation Nobufumbo? No, sigutadde wansi nga bwe nkugambye nti I timetable myself. Nti omuntu aba alabanga music amusuddewo naye ate tomanya plan zange. Nyinza obba neegambye nti emyezi gineena I am off. Newa time nemanya nti mu mwezi guno I'm going to be back to music. So that's the thing. Era bwe nkomawo mu music era ogenda tandika olaba biri ebirala ataakoze ki abisuddewo. Ebiseera ebisinga mu arts industry ebintu by'obufumbo bitera okudelayingamu ku talent y'omuntu. You wagenda mu bufumbo at the time we walingo oli ku peak yo. Everyone is talking about Vivian Tendo. Don't you think awasuulamu kati? No, nalibadde ngamba nasuulamu singa mbonaabona. But njagala nnyo kola decisions eziyamba nze ng'omuntu nga siroozezza ku muntu mulala, because at the end of the day this is my life. So sisobola nnyo kukola decisions nti lwakubanga ntya gundi oli anaagamba ki. I don't care about that. At the end of the day bwe nkola decision mba nkirowoozezzaako ate mba nina ensonga zange. Yeah. Well, we know the person you subscribe to, Obagwa Fumbira. He is a pastor, right? Yes. And we tutunulira you wali okola secular music. Do you have any okuva from the secular music crossing otandika okuyimba okuweereza church y'omwami? This is the thing. Nti abantu nze religion yange mugitegedde maze Fumbira. Naye eyo yebadde eddiini yange since I was young. Jjajja wange musumba, taata wange pastor. So this is like sikiyingiddemu kati kyembadde nga ndi from day one. But the thing is nti newe natandikira oyimba family yange baalinga bansaba nnyo nkoleyo oluyimba lwa gospel ne lwe luba lumu. But maybe timing yali tennatuuka. Sisobola kusuubiza nti I'm going to become a gospel artist. No, but you can expect some gospel projects from me. Okay. Yeah. Is this an influence from a family and husband? Byonna, because family they've really taken long. Kuva ku luyimba lwange lwe nasookera ddala okufulumya nga baŋŋamba lwaki oyimba yakayimba nga katendereza, you know, and it's a good idea of course. Naye nange mbaako, you know, mbaako kyenjagala. Was the marriage influenced by the family? No, not at all. Omwami wange family yange yamumanya after the engagement. Because I nali sirina a reason to hide it.
from them. With the rumors okuba nti you had a relationship with Musa Atageja did this also influence your family ngo kuba bo bali balokole? Sorry, Chidem. Like you had a private relationship with one of the guys about holding football gun, that's Musa Atageja of Wakiso Giants. Did this anyhow affect your relationship mu family onogamba let me go with the family kuba bo balokole? No, my family didn't know about that relationship. Nze bazadde bange oba ngambe family yange mba respectinga nnyo in that saagalangako ba introducingira muntu nga nkimanyi our relationship is temporary. Saagala kubanjulira muntu asukamo, musagala beera nga this month bagambe oh this is my boyfriend ate after 4 months ero okitegeera. So I just don't want them to have that picture. How long did you go in a courtship with a man you married to? I can't recall. Short term, long term? Long. In the period you had a relationship with Musa, then no, I don't want to talk about him honestly because I respect him first of all. So sagala nyo mu dragging am conversations zange, and the fact that I'm married, it makes no sense to be speaking about someone that I'm not with anymore. You had a side business yakwata omuliro recently. Yeah. Business yo nesanawo. This makes you a housewife otule wakanga tolina birala bikutawanya. First of all, we want to say sorry about our business yo yakwata omuliro. It's okay. Yeah. Like the film. Biba, of course, Scarlett, she but we are working on it. It's not the end of life. Chogamba bo bamuzadde nozaala omwana nafa toddamu kuzaala mulala. Oh, you know, life goes on. Are you a housewife now? Yes. You cook? No, like chengamba nti business workshop newebe evuddeyo. Of course, muyina okukola okuzzaawo workshop. Because togenda tuulaawo ng'ensonga gyowa nti the workshop got burnt. You praise in his church? Of course. You praise? Ndigate kutunuulira? What's wrong with okuntunuulira? Abantu buli omu bamutunuulira. Abantu abadde mu limelight ebiseera ebisinga we have the likes of Julie Mutera, sorry to talk about her, the likes of ebintu ebyasinga okuleetawo obuzibu yali appraisinga mu church n'agetinga bawe mu church ne mutesaasira ne bagoyinga gundi later ne baseparatinga because of church ndiga bino biki tekikutawaanyaamu nti omusumba yali aliro ab'endiga. Tekisooka. Lwaki ogamba tekisooka? Yandibadde yagiraba dda. Kyogamba church yakajjawo. Yandibadde yagiraba dda. And he has a reason as to why lwaki endiga yazikola ki. Yazirekawo? Yaziyitako. N'anoonyaayo nze ali mu bintu ebirala. Wali osabira mu church? Si gye nali nsabira. Omusumba yali akuba endoogo? Njabayo jjojja naye togenda kuntuusa. Don't you think nti olinawo this pressure? Akati? Like okubanga like omwami oba demanding omwana. Nze nabagamba omusajja wange muzungu. Muzungu? Muddugavu naye muzungu. Ebyo ebintu ebyo bye babanja abaana. He lets me take my time.